fulumya temufulume. Twala eri tobatumanyira tatujja kukuba gwe. Askari kujja. Askari tamuno gulabe. Tamuno. Achino. Alina kanyama we. Banange ensino ekayide ddala. Uyo askari ali ku duty sagala kumuzanyisa. Zanya n'okuzanya wano. Kutawanya butawanya. Kakano ku nsasagge badde wa askari laba teyasibawo. Kati ate wabeera w'abagezi ababa bala ebikomere ebitali bisibe. Afazali ne waba akubyeko wirubalo yaba akola. Kati waliwo asooba ayise mu gate. Askari taliiwe wuno nkola. Yazze kola aliyo. Kati wano tebaleseewo essimu bano ku lw'okwekyankamula ne bagenda munda mangu. Omuyaye nga agitwala. Kagenda n'essimu. Naye we babbye tulidde banna baakava bamulangira obulogo. Kati ono atadde essimu mu mpale agenda okwetegereza essimu emwetimbye maaso. Walalalala netiwaka omulongoti essimu yiyo. Baasi jangu. Munyabe badde fulumya. Banange. Ono mwami mulogo. Alina abasirikale wonna. Oli omwami si wa kuzanya bulwamu waliwo abasirikale. Zanya n'okuzanya wano. Ne bamufulumya. Oddangayo. Kakano ogenda okudda eno. Nze tompaganira nsoma bitabo gana mu kisenge. Wabula mundekere eddembe lyange. Zebibe saaga. Amaka gataliimu muzadde abuulirira oba alumirirwa baana. Owange lwaki togenda mu ruumu yo gy'oba osomera ebitabo bino? Banne bali mu kwonooneka abalemesa okwonoona. Alo olabye? Ensi si nnyangu. Efirimu egenda maaso. Gye tulinayo onyirira bannange. Sebo bakyaza n'abawala. Njagala olabe. Ye mulenzi ono. Baana balina eddayo tolirabanga. Anyway, abayite mulaba abantu ina ku mugenyi. Nedda nze ndi mu campus girl ate bano bantawaanyo campus boys. Eni kale muveeyo. Ndeka naawe. Baana balalu. Kyaziza omugenyi. Oyagala kutuleweka. Wangi. Watanguba kusimyo nawe ngesimu teri. Bayisimu. Wedana. Lave mvubuka. Leka ngasijuulira. Songaji. Ensonga eva ku ensonga emuliko buli gye mpita mpulira fuuse ekizibu. Kaakati ekika kitudde. Gere ku nsonga ezo. Ekigendererwa ekiriwo. Ibakasi kisi kyalina na kyenkola. Ebintu bitabuse ekika waliwo ekitabuse kati mu kika. Ekitabuse mu kika y'ensonga y'abaana abatafiiriddwako kuddizibwa byabwe. Ate nga eyabitwala si mwetegefu bizza. Kyokka mwami ono ayina akabondo ke ne banne gye basinziza. Era wabutuwa. Naye okuva lwe watuwa obugagga bangi abeekise mu kkubo lyaffe. Efirimu egenda maaso. Osalire ku magezi. Ate gwe. Mukama wange ebizibu bifuuse ebizibu. Enjala ejjula tutta. N'obulamu bwaffe buli mu matigga. Kye kituleese wano otuyambe. Ate gwe. Konteyina zange kwata. Motoka zange zitomera abantu okubamalawo obumazi. Gwe musamba gwe bakusinza guugu. Asita mutuusa wano kyonna kiwedde. Egenda maaso. Nteeke mu kamwa ko.
omusamba ne gutandika obbagabira emiti. Nagambye firimu gye tulaba Muteka mukamwako emiti gye mbawadde bwe mutuuka mu maka gammwe miti mugisimba mu lujja lwammwe buli kyonaalamiriza kyonna kijja kutuukirira temwerabira te omuti gumu. Omusamba ne gubawo emiti bagende bagisimba ewaka. Kale n'ebintu by'emiti bizibu. Babawo emiti ne babawo emiti naye emiti egyo emiti egenda maaso. Nga babawo emiti bagende maaso. Efirimu egenda maaso. Gwe mukulu waffe ekintu ekyo twadde tusaana tusalira amagezi. Kaakano n'ab'ekikaba kyatudde Nkubuulira naye omusajja gwe baagala okuleka ne beeyimbamu babeeko gwe bamusiguukulula eri gy'agenda nga wakambwe. Bano senga bakutte kubo ne bagendayo mugambako mwannyina bamwetisse ne bamukanyuga ebweru nga balinga abakanyuga essanja. Askari Afande njagala ogenderye owemmwe. kati kyakola nga mugamba genda ofune ekyokulya. Bw'aba alina ebintu bye byakola batayagala muntu n'omu kumulaba. Omuntu nga yayingiramu omutima ogw'okulugga ne bw'aba mukazi we waka aba takyamwesigira ku ddala. Kati bamugambye omuti agusimbwe ku mulyango ku geeti wennyini. Laba omusajja omukulu Mabange ayonge buli omu waali bana ebintu by'obuyinza byakukwasa mu mirembe naye okuta we wabeera ettabu. ate nga mmanyi musobola. Njagala buli agala okuyingirira mu kkubo lyange musobola omulwanyisa ate era mmanyi mujja kukikola. Njagala buli agala okuneesimbamu omusimbulule mmanyi ngenda Ndeese omuti buli ayagala omuti omusimbula mukola buli amanyiira musimbule. kubasimi. Yoyo yenna ayagala obbazanyirako musimbule. Yaleese omuti omusimbula tewabanzanyirako nga waali afazaali abooga anzanyirako mbasimbula abasimbula nga abooga nga buboozi muleete obugagga nga bujjudde. Abo abaagala okunzijja wano mumanye nti mwe baba tebaagala. Bwe kibanga kibonerezo kya mutuga muwute muyoole munywemu. Amaanyi ne gasituka amaanyi ne gasituka amaanyi ne gasituka. eyo mumuyi Efirimu egenda mu maaso. gwe mu nsonga ezo naye kati ddala baaba ddala Haji nga bw'omumanyi olabira ddala nga naasobola okujja wano ajja kukkiriza. Efirimu egenda mu maaso. mpazzi ku buyinza bwo naye empula gyempuliramu Haji simanyi tikinaasobola. Ajja kukkiriza nga Ajja kujja tajjagala kati kusa. senga balonze ne baba muto era tugenda kugenda naye nga mwegendereza. tawali yetugendereza alina eddiba ly'omuntu. Lwaki temutuwa ebintu byaffe bye mwatutwalako? Ashirafu ebintu bye mwatwala tubyagala. Mwatutwalako ebintu byaffe tuli mu mbeera. Bambi bamuleko bagenda mu maaso balaajana. Timwagala buyambi. Nedda. Ashirafu tetunakusaba ku buyambi wabula twagala ekintu kimu bintu byaffe bye mwatutwalako. Bintu ki? Ebintu bye mwatwala tobimanyi? Gwe tamanyi nti ebintu bye mulimu byaffe. Biziwa. Kitase waba ebintu byaffe. Kitawose yabitwala. Kati wekaza mukinga ngo atobimanyi. Ashirafu amasana kandi mutuyambe buyambi mu bituddize. Bali mu kwegayirira. Ovanga omuntu okubanga bayina ebibyo naye ng'okubi ebintu byaffe. Afese yabatta. Kati mu masikini Mwe Mfuzi. mulabika mwagala kummanyiira. Ashirafu tewali. Ashirafu totuyita masikini munina ebyaffe. Ashirafu mutwe ebintu byaffe maama. Gombe beeyagala. Baliyo wansi beeyagala. Bazimbe Eri baafa baaleka emaali lwaki baali babyagala baabireka baliyo babukuta. Ogambye otya emaali yaffe tetulina bintu byammwe. Ashirafu mukambwe. Efirimu egenda mu maaso. Musajja ono yalina abaana abalina eddalu. Ashirafu bali wali banyumirwa. Njagala olabe yagaanira emaali y'abandi emaali y'abamulekwa. Tata gye bali emmanju. Kale ng'asooka mu Abaganda bwe baliwa. Agala mwana n'omwasala miryango wali wa obudde bugayigayi. Njagala kubako ne Yasimbye omuti gwe asooka ossalawo gwe gutema. Abantu bazibu oli aleeta obugagga
n'abusimba ku gate kati asooka okuyitawo gwe butema kyovola okukyalakyala mu bikomera by'abantu si kirungi yabagamba obudde bugayegaye anaasalawo y'anaamanya yakusala laba asikaali genda omwana akuwe breakfast ogiri asikaali baba bamutuma buli kaseera bw'aba alina kyayagala okukola sooka ajja yeegayirire senga basala abayita ebweru w'ekikomera bajjajja mudende kyekiganyi badde njagala mube nga munterereza bano abagenda maaso n'okunsaba baagala mbu nseseme maali y'obusika olaba n'oli aginnini yonna gimulesa lwaki ate bano bo abatagikolerera bagiwankawankanira mubasibe ebigo enkizi mubasibe enkizi njaga mutereze ebyange waawo omuntu alina katonda okufukamira ate ku katuuti k'omuti gwe wasimba ejjo mu ttaka ebintu by'ensi bizibu enfirimu egenda maaso kyokola kitegeera obweddukula kyoyaga kunnemesa mirimu emirimu gyange oyagala gita olina bwongo otegeera bulungi nnyo obwedde oliruddawo olaba emirimu gyange gikoze kyokola kitegeera bulungi nnyo oyagala kunfiiriza mirimu genda sikyayagala genda emirimu gikaaye emirimu kaakati ogenda okudda eno omukozi owange hannowe konkani wikanga wakimani wagema dayinamo emeri yiwe nogamba kiwe konkani nofaanana ekinini umanyi ninjagala iwe nini kimanyi ninkwa nofaanana ekinini konkani nkunda munonga ekinini kyetu nino bannange kyokka baneegwana gwe kyogamba muki ninkukunda muno niwe koini amaaniwe ninki kwenyenda nkulabako akasonda aha bwayiziba bosi koini nga buzibye ayagala yamulabe koiniwe konka ntange owanike mu kitabo kyanyi koini nja okuwanika mu kitabo kyawe noyina mpandishe mu maaka oba ni karamu ninja okuleebaka koiniwe ninshansha jambo sa koini ojja kumpulira gwe ekigo nyingi zetukoze nga tewali kigenda mu maaso n'ebiro njagala kumanya ekika kyeyongedde okuteesa ne baganda bange obanyedde beera mukaka omwana tomukakanya muleka ayogera ensonga ekyo kituufu nnyo wano nagendayo yanjuliza empale fena yatuvayo nga batukubi omusajja muukyoyo naye nedda baabo leka abaana boogere kubanga buli omu yenna ayogera ku haji afuuse ensonga gwe oli abagendayo bakuba bukubi kati tulinza amale ku ttabo ekika kitudde yayita abasirikale ne batusitula batufulumya geeti nga batukuba kyokka mazima gennyini sokoleko bakakanya bano abaana ensonga gye baliko nkulu kubanga buli avaayo ajja agamba haji afuuse ensonga tulina okutuula owulidde ne tumaliriza ensonga ezo ate kirungi wamuyise yamukisa mulungi naye wuuyazze ensonga gwe zikwatako baasi tulia mumpita manyimu kumbe mpita wale wali embwa kino sebo otanga mukumpita wali basirusiru ajo olwatuuka badde banyi waliwo ensonga mungambe waliwo abantu abaneetaaga kati we yatuuka alinga yalaba munyeera sebo tetujja kulwawo abaana bawe ebintu byabwe emali ogibadde mu myaka na myaka wali musajja mwangu we bakuwera emaali naye kati ozibuwadde gwe mukazi gwebyo byoyogera gwolokompoko oyabika ojja kundaba tewali wayingira mu maali nemunyumira nayagala agite yali mu bwavu ne bamugaggawaza kati mbadde yayavu wali okirabyewa laba bamulekwa leeta ebintu by'abaana obibawe mwabimpa ebintu mbirina kale mbiganidde tugende n'okugenda leekaana bwene bannange ali baana bato kati nkusi njagala ebintu bya kitappe eri tobanja taata osindise ate gwe oyogera ojja kuziba omumwa nja kuwa zipu tuwa ebintu byaffe abibammye ono bagenda muleetera zipu ajja kutya gaini omusajja taabe mwangu nagambye MK Majestic Plaza Level yakutana edduuka liri namba 8 weewuka
awali enda bino we bisuubulwa ate ku bbeeyi ennungi so omusuubuzi oba olaga oba okuba ku simu 0701 1010 55 oba 0752 1010 55 ensibuko ebina Uganda nammwe bennyini abaagala okubeera aba agents abe okwetolola eggwanga mujje ku MK efirimu egenda maaso bagiyita abakungubazi bakaayi